ne mugambe emisango gye mmanyi nti it is offensive communication okusinziira ku interrogation gye nalimu ku CID headquarters ekibuli. Okay. Mulamuzi n'aseka nnyo. Offensive communication. Yansekerera. Whom did you offend? Nendowooza ye oba charge erifana ennyo nenge ekimusesa nga sigwe musango gwalina mu file. N'agamba state, can you help him to know his charge? The charge that is against him. Muri mu court. Ebyo nawe bigenda maaso. Nga maze nnaku 14 mu court kati ku lunaku lw'14 mu 15 ebyo lwe bijja lwe bantegeeza nti it is threatening violence. Twali tuli awo parliament netuula yogere ku kitulugunya abantu ekiri mu ggwanga. By then deputy speaker wa parliament Anita Among. Yes. Ye n'akola statement n'agamba nti there is no torture in the country Uganda. Okay. What we are having are only masqueraders. And she cited an example of one of their own, Honorable Francis Zake. Yes. And she was like, Francis Zake here went to court and won a torture case. But soon after we saw him in Rwanda participating in a running race. And he won as a golden model. So, yenga akozesa ekyo nti Francis Zake yagenda mu kooti n'awangula omusango okutulugunyizibwa n'ate mu kaseera katonda alabibwako nga yeetaba misinde mu mpaka z'emisinde. Era emisinde gy'abantu abalamu naye ng'ate ye yaliko obulemu. Yes, n'awangula n'omudaali. Kati mu mbeera eyo yenga aga nti nno ekyo kabonero akalaga nti mu ggwanga temuli kutulugunyizibwa. Atumeta mwe twagikola lwakutaano lwe tugisetinga. Bannayuganda abaali nabo nga bawulira bali aggrieved ne statement ze ne wavaayo tiimu y'abavubuka abavaayo ne balumba ewakaawe ne bamutwalira emiggo egy'abalema abazze batulugunyizibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo ne bagikasuka ku geeti ye ewakaawe. Then ku lwokusatu ne wabeerawo ekikosi ky'Abannayuganda abalala abaali bawulira nga banyiivu ne bakwata akabizi baakapaintinga bulungi kalina kala eza red ku mimwa kalina kala eza white n'eza yellow ne bakatwala ku parliament. Simanyi oba ebyo mwabigoberera. I remember very kila bulungi nnyo. Ebyo byonna bwe bibeerawo abali abakabizi bakola interpretation yamundoze yamuje yawulira nga emunyizizza nti kala ene myufu eri ku mimwa ekiikirira red stick kwe yeesiiga ku mimwa. Mukyalo oyo yeesiiga nnyo ka red stick. Manya kalip stick babuyita bwe bati. Yes, of course. Kati kale emyufu ng'ekiikirira red lipstick oyo gwakola ki gwakozesa. Then kale enjeru yali ekiikirira ekintu ekyo kyayambala ku mutwe nga akubiriza parliament. Kale ya yellow ng'ekiikirira kibiina kye kyalimu ekyenaremu. Kati interpretations ezo ne zikolebwa ne batwala akantu ku parliament. Awe wave akabasanga. Kubanga ebyo byali olwakusatu ku lunaku olwokuna nze lwe bansalako. Okay, kubatwala ebintu ebyo byonna batwala emiggo na kitewaliiko you were not part of it. Yali ya nnaku 7. Which we had said. Atenzo mumanyi sirya bigambo byange. Yes, I know. And when I say I follow my saying is to act. You're consistent, so, yeah. Ennaku 7 zaali tezinaggwako. If you resist you will go the Kakwenza way. Nemmanya nti kati bano be batulugunya Kakwenza tewali balala. I had to surrender my phones, my laptops, then ngenda okukola bwenti ndaba tiimu y'amagye ne police bajja badduka nga bangi balinga 40 bajja badduka ne bibutusi byabwe ne bibundu byabwe towards where we are. Empulira nga amagulu gabula ng'ekigambo kiri kikyanvugira mu matu ekyakakwenza ate nga Kakwenza musole yagamba amagye geetaba mu kumutulugunya kati ndaba uniform y'amagye begase ne poliisi bajja badduka emisinde. Nempulira nga amagulu gabula emikono gibula. Then immediately ne batusalako fenna ne bannaabwe bali abali muleeya mu ddakiika ntono nnyo ne wajja patrol 3. Then ne double cabin n'akamotoka babuyita Hyundai
ne zitusalako ne bansindika ne banyingiza mu double cabin. Ekyannuma ennyo ti ebyo byonna byaliwo. So Buwembo si gwe yaduumira ttiimu yatwala emiggo bice byonna byonna ku gundi mu makage? I didn't know about those groups. Though without hesitating, I supported their acts after when they were done. Okay. When alindi awo nga ndi ku TV nendaba ngamba kati atire si good enough bamutwalidde emiggo gy'abalema anamanya nti no bonna abantu bazze batulugunyizibwa kati bewoze n'amagulu ag'okusatu n'ag'okuna era n'embizi bwe bagisuula ku parliament. I'm one person who enjoyed the interpretation of colors. Nga ndabira ddala ba describing omuntu gwe ninako beef olw'ekigambo kye yali akoze ki kye yali ayogedde bwali bodde bwakumacanga bwe nkugambye esoba kukwata bazinzijeeko. Yes, esimu bazinzijeeko sirinawo bwe mpuliziganya naye kati saawa around lunch time basindika omuntu ambuuze ki kye nnaalya. Mubuuza Habib analya ki era n'ekyokunywa. Nembagambe ndeeta gye mundeeseemu omukwate bamuwe ku kyokulya ne ku kyokunywa kyayagala. Nembagambe nkwata gye munkuttemu nendeeta gye mundeeseemu. Sisobola kubeesiga kumpa kyakulya. Ne mukole ekintu eki mumpe essimu yange nze nkubira abantu bemanyi nti basobola okundeetera ekyokulya. Kubire mukazi wange ajja kundeetera ekyokulya. After all, ddembe lyange, it is my constitutional right to communicate even when I'm under arrest. Therefore mukole kyemusaanidde okukola nfune ekyokulya. Naddayo n'abategeeza nti Habib agambye tajja kulya ayagala kwogera n'abantu be bamuleetera ekyokulya. Then omu ku bakulu najja n'ayogera nange nanga nti ogenda tuyamba ekintu kimu tugenda kuwa essimu. Yes, owuliziganye n'abantu bo nga bw'oyagala naye ogenda tuyambako era ojjemu password mu simu yo gikuliporinge then tusobole ku accessing information gye twagala. Essimu yange nali ya fingerprint okuyorokuja erimu by all means nga tebajja kugamba bantemeko engalo ng'openinga essimu. Nembagamba nti ekyo nja kikola nga abalawyers bange bakola ki bali wano kubanga si buli information eri mu simu eyo nti mugirinako obuvunanyizibwa. Mulimu nange ebyange emboozi zange ne bakazi bange temujja zikuddawo zenjoyinga n'ebirala. Wayita eddakiika nga 5 ne bapaakinga ne bangayingira mu motoka konze tulagawa ku kooti konze siyingira mu motoka nga soogedde n'abalooya bange. Tugenda ku essimu tofaayo ne bansindika ne banyingiza mu motoka. Essimu bagimpa ne banvuga paka ku Buganda Road Court. Tuuka ku Buganda Road Court ndowooza omulamuzi baali boogereziganyiza naye nga yatudde dda ne fayiro agirina ku mmeeza. Kuba banzija bampisa manju ku kooti ne banyingiza direct mu kuyingira then nasanga omulamuzi yatudde dda n'atandika okusoma Buwembo Habib on this very day you threatened nga ne balooya bo tebaliwo tewali you threatened the person of the right honorable Deputy Speaker Anita Among. Are you guilty or not? Nembagamba sirina kyemmanyi simutiisatiisanga kose mu kusoma basoma offensive communication. Nebagamba therefore you are being remanded to Luzuuse Maxon Bay for 3 weeks. Okay. That is of course mu nkole y'amateeka first appearance ebeera mention just temugenda kwoza temugenda kusaba nagezaako okusaba bailo ne bangamba no tujja bitunuulira nga okomyewo after 3 weeks. Like 3 weeks, yeah. Kati 3 weeks wena bantwala Luzira mu kugenda nembaako omusirikale wa prison yaŋŋamba ne gwe kooti eyonge kwekuleeta kwekuyingiza kooti nemugamba birimu ebyobufuzi nemugamba naye nyamba kubira ku mukazi wange ategeere nti bantu tewa Luzira zo baazizimbira bameka bazizimbira capacity ya 30 inmates naye zirigendamu abantu zirimu 9 ku 12 era nali interested nnyo enkeera nengendako mu wards ezo
ngenda okutuukayo wallahi nawulira ntidde. Balina enneebasa gye beebasaamu abaana gye bayita ey'ekigaali. Okiseeno omutwe omulala nassaayo ebigere, kati omulala addako omutwe nagutunuza onoono nassaayo ebigere. Kagongo bwe weegaziyambu oti tosobola bw'osituka n'ogenda obufuuyise bodda tosobola kumanya kifo ekyo. Ekifo kiba kigenze. Kiba kigenze. Ate okusanga oyimiridde wali nti sirina kifo nago musango opulaninga kudduka mu kkomera escape. So ebyo byonna nabisangayo, naye ebintu bingi bye nalaba. Ababeeyo tebalina mifaliso ezo gundi endala ezo. Nange kyempisa omufaliso si mufaliso guno gw'omanyi. Baddira bubulangiti nga bubiri ne babugattagatta ne babugatta gwe mufaliso. Toloza tino oyogedde omufaliso nga ye omusajja bulungi soyogerayo ddala nga ye bamugwedde n'eyinki mukaaga nti nedda sewo. So bagatta obufaliso obubulangiti. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 noti oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. Ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tubaniriza nnyo nate abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya mwe bale kutugoberera era mwe bale kutulaba. Kirungi nnyo era kya ssanyu okubeera nga ate tufuna akadde okwogeramu ku nsonga ezitukwatako. Nabagamba nti omukutu guno twagutandikawo to enhance and promote free speech, freedom of expression ne freedom oba eddembe ery'okweyogerera. Yes, kye kyatandisaawo omukutu guno naye nga tuyita mu opinions saako ebirowoozo ebitali bimu bye tusuubira ebigenda otwala Uganda Eyenkya mu maaso. Tukkiriza mu maanyi agali mu ddoboozi. Bannayuganda bangi nnyo balina ebizibu naye basalawo okusirika and of which silence at times at amounts oba kikakasiza ddala nti basazeewo at least baboneebone basafaringe oppression, discrimination, tribalism n'ebintu ebirala byonna. But via this channel tuleeta abantu ab'ensonga ab'enjawulo ne boogera opinion zaabwe freely kasita batamenya ssemateeka oba kawaayiro konna kali mu ssemateeka. Activism politics oba ebyobufuzi ebya activism mu ggwanga Uganda ojja kukiriziganya nange bwe tutuukidde wano nga activism percentage gyaliko ntono ddala unlike the past years. Twebuuza abantu abazze bakola activism ono oba ebyobufuzi bino ebyokulwanirira eddembe ly'obuntu, okulwanirira ebintu ebitali bimu, agenda wa oba akutte ekkubo ki? Waliwo ebiwayi bingi oba groups nyingi eza activism ezze zibeerawo, but as we speak nyingi nnyo zazikiradde oba tezikyawulikika. So olwaleero njagala to dig deep into activism politics era ndi n'omukulu ennyo Habib Buwembo ze yesimbawo ku bifo ebyenjawulo naye kusingira ddala Kyalubaga South ku bubaka naye tumutegeredde nnyo mu kibiina kya Forum for Democratic Change era gye tusize omumanyira mu activism politics oyo yaliko era nzikiza akyali wa Jobless Brotherhood ajja kumbuli ajja kunkakasa yakava nno Makomera ebyamukwasa byonna tugenda kuwayamuuko
tutegeere ne what he still or what he represents through activism politics. Tuli ku kesi ewano mu ebimuli by'omulod nsoose kumulamusa era ankubya akamana ntegeeza nti yes omulodi mwali era bannakibuga ababooda mwenna abantu mwenna bali abawangira mu kibuga kyakulembera omulodi mwali. Omukulu Buwembo Habib yatudde dda era tugenda kuwayamuuko interview nyingi ntera okukola naye ezimu musajja nchenjo musima kwati njo kwogerako. He has been consistent kuba activists benakalaba bentandika okumenya amanya nawo oyinzoga bannanga abo baalaga wanabamu bawanga nkadda bafuluma eggwanga naye akyaliwo. He has suffered a lot of oppression, suppression, ate era n'amakomera gayingidde over one thing, activism politics. Habib, yes, sir. Oli otya? Sirina tabu. Omusajja akava mu komera tolina tabu. You see, abatusiba oba abagezaako tunyigiriza baagala otuwulira nga tugamba nti ndi bubi era kyembadde nsuubira nti kyasobola kukola ki kwewanirira naye nze ng'omuntu sirina taabu era buli lunaku neewa ensonga buli ddakiika neewa ensonga lwaki nina okusigala nga nsimayiringa oli ondabyeko nga sirina Buwembo kizibu nnyo ne bwe tuba mu nnaku ebyenfuna birwagu neggwera osaaka artist simayiro yo sirina taabu. Wakadda okuva mu komera, when were you released? Ekomera walifuluma lunaku nga tonabuuza lwe nateebwa ddi nakwatibwa ennaku z'omwezi 24 mu Gwokubiri gw'omwaka guno February, nenteebwa ennaku z'omwezi 8 mu Gwomukaaga namala ennaku 14 mu komera ne ku misango egitategeereka. Nekusaawa ya leero twagenza okugenda mu kooti bante ng'omulamuzi abuuza ba witnesses bange nti ye Buwembo mumanye emisango egimuvunaanyizibwa ne beetunuulira n'abagamba bwe muba temugimanyi n'abuuza Buwembo Habib gwe Buwembo Habib ofaayo singa tubategeeza emisango gyo ne mugaa sirina buzibu mugibategeeze naŋŋamba gibategeeze ggwe ne mugamba emisango gye mmanyi nti it is offensive communication okusinziira ku interrogation gye nalimu ku CID headquarters ekibuli. Mulamuzi n'aseka nnyo. Offensive communication yansekerera. Whom did you offend? Nendowooza nti ye oba charge eri fane nnyo naye ng'ekimusesa nga si gwe musango gw'alina mu fayiro. N'agamba state, can you help him to know his charge? The charge that is against him. Muli mu court ebyo nawe bigenda maaso nga mmaze ennaku 14 mu court kati ku lunaku lw'14 mu 15 ebyo lwe bijja lwe bantegeeza nti it is threatening violence. Ani akutuusa ku kino ba why were you arrested and who did you offend? Why were offending anyo yagamba nti I was offended, go to prison? Story etandikira ku kitulugunya abantu ekiri mu ggwanga Uganda. Yes. Jjukira akaseera ensi bwe yalabira okutulugunyizibwa Muganda waffe Kirabashaija Kakwenza kwe yayitamu n'alaga ensi ebipaapi by'emiggo mu mugongo ne n'alaga ebisambi n'atunula engeri bamukulamu ennyama nga bamusokolamu ebifu by'ennyama mu mubiri gwe. Waayita akaseera katono ne tulaba ebifaananyi byebimu ebya Muganda waffe Masereka no coordinator wa Kasese mobilizer nga naye era akaaba enkaba y'emu. Then nga waliwo ne bangi nnyo ffe nga ffe abali mu mulimu gwa activism oba ba activists oba ba human right defenders tulina abantu abatutuukirira naga nti omwana wange afiira awaka. Ensonga yeeno neeno osobola okugjayo eddoboozi eryo neriwulikika n'afuna obuyambi. Kati waliwo oluusi be tutuukako naffe ng'oluusi tulina ebitukutte ne tasobola kwogera. So bangi nnyo be tulikodinze nga bayise mu mbeera efaanaganako bwetyo. Twali tuli awo Parliament netuula yogere ku kitulugunya abantu ekiri mu ggwanga. By then Deputy Speaker wa Parliament Anita Among. Yes. Ye n'akola statement n'agamba nti there is no torture in the country Uganda. What we are having are only masqueraders.
and she cited an example of one of their own, Honorable Francis Zake. Yes. And she was like, Francis Zake here went to court and won a torture case. But soon after, we saw him in Rwanda participating in a running race. And he won as a golden model. So, yenga akozesa ekyo nti Francis Zake yagenda mu kooti n'awangula omusango okutulugunyizibwa n'ate mu kaseera katono alabibwako nga yeetaba misinde mu mpaka z'emisinde. Emisinde gy'abantu abalamu naye ng'ate ye yaliko obulemu. Yes, n'awangula n'omudaali. Kati mu mbeera eyo yenga aga nti nno ekyo kabonera akalaga nti mu ggwanga temuli kutulugunyizibwa. We twakiwulira ne tugamba nti omukazi ono alabika ffe Uganda gye tulimu si gy'alimu. Ne tukuŋŋaanya list y'abantu abaliko obujulizi abatulugunyiziddwa. Ku list okwo kwaliko Dr Besigye, era nga tulese scenario we yatulugunyizibwa wali ku round y'emulago omusajja Gilbert bwana omujjukira we yamufuuyira pepper spray mu maaso ne ku ssaawa ya leero Dr Besigye akugamba sisobola kutunula mu kitangaala n'enkitunulamu eddakiika 3 amaaso ogenda okulaba nga atandika okuvaamu amaziga. Obulemu obwo yabujja ku kutulugunyizibwa okwo n'entulugunya ez'enjawulo z'olaba ze bamutuusizzaako. Then ne tujjayo ebifaananyi bya meeya omujjukiro owe Kamwenge gwe batundulamu amaviivi naye ne bamusikamu ennyama mu bisambi eventually yafa. Then ne tuleeta ebifaananyi bya Zake yennyini gwe yaga nti tatulugunyizibwanga ebifaananyi bino ebyaluwa we bamutwalira ojjukira Lubaga naki. Then n'abantu abalala Bannayuganda abazze batulugunyizibwa Honorable Ingrid tulinawo omujjukira bamunyiga amabeere. Torture tekitegeeza nti nno balina kutuusaako enjala erabikako. Wazira ne Anita kye yakola kyennyini okugaa nti nno tewali kutulugunya bantu mu ggwanga. It is torture itself to the victims of torture. It is a psychological torture. So ne tugamba nti nno omukyalo ono alabika ebyabadde tabigoberera, era bwe tubijjayo ne tusettinga ultimatum through a press conference yali ku Popopo Memorial Hotel. Ne tusettinga ultimatum ya nnaku 7 aveeyo yeetonde one eri abantu abazze batulugunyizibwa the victims of torture. Ekyo abokubiri yeetondere ba relatives baba victims abo kubanga be bamanya embeera gye bayitamu n'abantu baabwe abo abatulugunyiziddwa. Abantu abamu batulugunyizibwa ne babeera nga tebasobola na kwetuusa ku ka toilet kumala kyetaago. Kati ab'eŋŋanda zaabwe nga be balina okubonaabona nabo. Kati bw'awulira nga gw'ogamba nti tewali kutulugunyira kuliwo mu ggwanga naye oba omutulugunyizza. So nga tugamba yeetondera ab'eŋŋanda zaabwe, then abookusatu yeetondere Bannayuganda bonna ffenna abazze batujulira entulugunya ezo ezigenda mu maaso. So ultimatum eyo twagikola Lwakutaano lwe tugisettinga. Bannayuganda abaali nabo nga bawulira bali aggrieved ne statement ze, ne wavaayo ttiimu y'abavubuka abaavaayo ne balumba ewakaawe ne bamutwalira emiggo egy'abalema abazze batulugunyizibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo, ne bagikasuka ku geeti ye ewakaawe. Then ku Lwokusatu ne wabeerawo ekikosi ky'Abannayuganda abalala abaali bawulira nga banyiivu ne bakwata akabizi bakapaintinga bulungi, kalina kala eza red ku mimwa, kalina kala eza white n'eza yellow, ne bakatwala ku parliament. Simanyi oba ebyo mwabigoberera. So kati ebyo byonna bwe bibeerawo abali abakabizi bakola interpretation yamundoze gye yawulira nga emunyizizza nti kale eno emmyufu eri ku mimwa ekiikirira red stick gwe yeesiiga ku mimwa. Mukyalo oyo yeesiga nnyo ka red stick. Manya ka lipstick babuyita bwe bati. Kati kale emyufu ng'ekiikirira red lipstick oyo gwakola ki gwakozesa. Then kale enjeru yali ekiikirira ekintu ekyo kyayambala ku mutwe nga akubiriza parliament. Kale eya yero ng'ekiikirira kibiina kye kyalimu ekye-NRM. Kati interpretations ezo ne zikolebwa ne batwala akantu ku parliament. Awo we wava akabasanga kubanga
ebyo byali olwakusatu ku lunaku olwokuna nze lwe bansalako. Okay, kubatwala ebintu ebyo byonna batwala emigo na kitewaliiko you were not part of it. Ultimatum yali ya nnaku 7 which we had said. Atenzo mumanyi sirya bigambo byange. Yes, I know. And when I say I follow my sayings to act. You're consistent, so, yeah. Ennaku 7 zaali tezinaggwako. Nenga bwe nali ndowooza nti kyakoze kitulugunya ffenna waliwo n'abalala era abaali n'endowooza nti kyakoze kitutulugunya. So Buwembo Sigwe yaduumira ttiimu yatwala emigo biki byonna ku gundi mu makage? I didn't know about those groups. Though without hesitating, I supported their acts after when they were done. Okay. When I leaned down and ku TV nendaba ngamba kati atire si good enough bamutwalidde emigo gy'abalema anamanya nti no bonna abali abantu bazze batulugunyizibwa kati bewoze n'amagulu ag'okusatu n'ag'okuna era n'embizi bwe bagisuula ku parliament. I'm one person who enjoyed the interpretation of colors. Nga ndabira ddala ba describing omuntu gwe ninako beef olw'ekigambo kye yali akoze kye yali ayogedde. Nenga era nange bwe mbala ennaku 7 ziggwako ddi. Yes, ultimatum then singa abeera nga yesitazza n'abeera nga akyesigikiriza nga tavuddeyo kwetonda olyoka olabe action je tugenda nayo mu maaso. We were a group of social justice activists abalubaga social justice center then n'aba concerned citizen Uganda twali tukoledde wamu mu tiimu yemu era tetunaba kuwizitowinga. Okay. Let us not be deceived. We are still maintaining there is no space for torture in this country, Uganda. And whoever supports torture, however big you may be, ne office nene otula mu office ki tujja kusigala nga tugamba nti ekyo kyokola kiki kikyamu. So tusa ddala tunafuna yadde wavudde Makomera wakoze ekitonna sammukono. Ebimu ku bigendererwa lwaki batusiba ne kutusaamu okutya. Instilling fear. Okutusigamu okutya. Naye njaga kutegeeza nze bwe bankwata ne bantwala Jackson Bay nja kubuulira story tukozeeyo omulimu mulungi. Yes, we've been documenting cases of injustice. Tugenda tuuka waawo otuuka ku CID headquarters. Bifonga sinatuukayo. Lunaku lwali lwakuna ku makya saawa 3:30 nali nfuluma waka nga nina brother wange nali njogera naye ku simu eri kukutu mbana akatambula like 100 meters away from my home. Abasajja banane bansalako kabali muleya omunga bwalumiriza he's the one, I know him, this is the man. Ngendo kugira bwenti nganze gwe basonga muddala. Kati kyenva nzije simu kukutu nembuuza what is going on. Omukyava ngamba we are police officers and you are under arrest. Nembabuuza under arrest over what? Nangamba you surrender your phones. Nalina laptop mu bag. Nangamba surrender all the gadgets that you are having. Phones, laptop and gadgets of that kind. Yeah. So nemubuuza, but before you arrest me, may I know what may be the cause of my arrest? And can you give me at least space so that I communicate to my people to update them about the development of my arrest? Kyebava bangamba nti Habibu, just cooperate with us. Don't hesitate. Don't resist. If you try to resist, you will go the Kakwenza way. That's what they told you. That's what they told me. You will go the Kakwenza way. But if you cooperate, then nothing is going to happen on you. Ekigambo ekyo baali bakakijja mu mutwe kyankosa nnyo. Kakwenza, one, he was my friend. Omanyi Kakwenza twali naye mu FDC era he was my fellow activist era twali tu bingi bye twakolako wamu. So ne mu lutalo olumulwanirira okuva we yali abulidde, I was part of the team. Abaali balwanirira freedom ye. Ne mu kulabika, at least I'm one of those few people
abasobola okusharingako naye physically nandaga ku migwa jamukuba na buli kimu. So when they said if you resist you will go the Kakwenza way, nemmanya nti kati bano be batulugunya Kakwenza tewali balala. I had to surrender my phones, my laptops, then ngendo kukola bwent ndaba timu ya maje ne police bajja badduka nga bangi balinga 40 bajja badduka ne bibutusi byabwe ne bibundu byabwe towards where we are. Empuliranga amagulu gabula ng'ekigambo kiri kikyanvugira mu matu ekyakakwenza ate nga Kakwenza musole yagamba amagye geetaba mu kumutulugunya kati ndaba uniform y'amagye begase ne poliisi bajja badduka emisinde. Nempuliranga amagulu gabula emikono gibula, then immediately ne batusalako fenna ne bannaabwe bali abali muleeya mu ddakiika ntono nnyo ne wajja patrol 3 then ne double cabin ne n'akamotoka babuyita Hyundai ne zitusalako ne bansindika ne banyingiza mu double cabin. Ekyannume nnyo ti ebyo byonna byaliwo nga ndi mu kizikiza tewali ka kamera wadde ak'essimu. Abantu tewaliwo bantu yes story eyo nze n'abaaliwo fetusola Habib tewaliwo bantu abantu baaliwo from my neighborhood era abasinga ba neighbor bange ba witnessinga embeera gye nakwatibwamu era oluvannyuma nga nkwataganye ne family bangamba nti ba neighbor ennyumiza gye babanyumiza mbaga nti Habib temusobola kuddamu mulabako entwala gye bamututtemu oba ki ekimuvunanyisa nete musobola kuddamu mulabako. Amaje police n'abantu abalala abadde muleeya be bakoze eki n'ensindika gye bamusindise mu double cabin ng'olabira ddala nti emisango gy'alina miyitirivu oba jannagomola gy'amaanyi nnyo. Entiisa eyo teyakoma just mba neighbor, nange nagenda nkola ki ba mu double cabin gye mwe bansindika ngenda okulaba wansi nga waliwo emiggo gineja embuukuuli ezo nemmanya oba bananzigundira mu mmoloka muno nengamba Allah kyonna kye yanteekateekera bwe kibanga kya leero then sirina kyakukola. Bavuga ku speed empitirivu batujja banzija Busega bantwala mu kifo kye nali sitegedde nendowooza nti oba bantwala Nateete poliisi tuyita munati kutunatete police speed tutuuka awo mu bitaala omanyi waliwo ka section aka one way tebayita side gye balina kuyita waliwo engeri yakajjamu ne bakwata side eno ya one way ne zikaaba buli ayaliwo nalaba abantu bonna nga amaaso bagatadde ku mmotoka nga beewuunya ekigenda mu maaso because it is not always normal mmotoka okusala ne ziyita eno mu one way. Kati bamanya nti kiriwo either gwe batwala munene nnyo oba gwe bakutte mutujju nnyo muntu w'amaanyi kuwoya aba mutujju alidde mu nsi Olukwe. Mmotoka 3 patrol zonna zikubyeko amagye ne police, then oli mu double cabin patrol emu ekulembedde patrol bbiri zivaako emabega. Kati speed ng'erina communication nnene gyekola nga byonna babireetedde muntu omu offensive communication. Bwe natuuka ngenda okulaba bayise nendowooza abantu wala kibuye bayiseewo nendowooza oba abantu wala ku CPS tutuuse ku Clock Tower bayisaze mu busazi. Awo obwongo bwange bwakoma okutegeera nengaka kati sikyamanyi gye bantwala. Katwe tebakututteewo katwe tebantutteewo CPS tebantutteewo. Eventually ngenda okulanga bambuse Kibuli. Tugenda otuuka ku Kibuli side headquarters twasanga tiimu y'aba directors yatudde dda baali bakulembeddwamu Atwine Charles Atwine. Yes, oyo omwogezi wa CID headquarters. Nangamba Habib, you are most welcome. Nemugamba most welcome. This kind of way I've been brought. Yeah. You side like most welcome. Nagamba banne Habib oyo golaba yabulako katono okuyingira parliament.
adatunka ne katolwa mobamba hey, he's the one never said hey. So he was like feel free take a seat ne mugamba naye good enough for money mu kifo kyo mu mbeera ino gye mutaddewo gye munkwatiddemu kwata gye munkuttemu n'entiisa n'abantu bemutiisizza gye nvudde lwaki tokutte simu n'onkubira simu n'oŋŋamba nti Habib tukwetaaga ku CID quarters n'agamba nti okusinziira ku pressure gye tuliko ebyo byonna tubadde tetusobola bigendamu Habib toli mwangu ne mugamba ebbanga lyemumanyidde lyonyumizza ne parliament wa following olugendo lwange nga bwe lubadde ndi muzibu mu area ki nangamba kiki emufa ne namba 3 w'eggwanga nga twine yakubuuza yes ne mugamba namba 3 yani nangamba Speaker Anita Among omanya amasimu ge yakakubira mukama wange Grace IGP, by then akubira IGP kati IGP abakubira yes okay amasimu ge yakakubira IGP Habib afuusa Habib so kyovolaba naffe wetubadde tukulumba tukunoneddemu mujjiya ey'omuntu alwanagana n'ennamba 3 mu ggwanga omubuzizza otulo awaka atyawo ne ku mulimu atyayo nti ye mukubagamba yabagamba nti nno Habibu ne ttiimu ye baseetinze ultimatum ya nnaku 7 nnaku 7 tezinaggwako they have attacked me from home and from the workplace. Now what about when the 7 days have elapsed? What are they planning to do? Yes, I think they are coming for my life. After 7 days. Nene nolaba era abantu beewunyisa nti kiri cheap nnyo okudduka ewa IGP asindika amagye ne police ganoonya Habibu okusinga okuvaayo n'otuula mu kamera ng'eno n'ogamba nti bannange neetonda olw'okufulumya statement egamba nti tewali kitulugunya abantu mu ggwanga okusinziira ku bwino gwe baleese ekitulugunya abantu mu ggwanga weekiri era tugenda kulaba butya butukola ki notukikomya because mind you one of the mandates of parliament is to play an oversight role. Yeah, true. Over who? Over all the existing institutions. So ekitulugunya abantu bwe kibanga kizenga kiri alleged nti bannamagye be bakikola abasemwaye aba issue aba police then speaker ne parliament balina obuyinza obujjuvu okulondoola kituufu mu magye muno mulimu abatulugunya abantu bwe babanga batulugunya lwaki tetukwata kinoomu na answeringa lwaki atulugunya abantu ffe kitwagala just that. In other words, sisola kutuula butuuzi nga ndabye Kakwenza atulugunyizibwa Asereka atulugunyizibwa Dr Besigye atulugunyizibwa nenga nawe kaninda olwange nnakola ki nnatulugunyizibwa and indeed buli alulindirira lujja kutuuka lujja kutuuka. So conversation egenda mu maaso nyingira wano nsanze story awo nga banyumya ku kansala gwe basenga akola druido. Yes, yeah. Just imagine nenga abadde bawogera baga nti no kati kyabulabe buli munnabyabufuzi okutambula nga ali yekka. How many can employ bodyguards to move with? How many of us? Yeah. So the list, me what I can manage is talking against the evil. Very good. If the evil is torture, nino obusobozi obuvaayo nengamba nti ekitulugunya abantu kifu. Nebo ngamba nti mpangise bakanyama bentambula nabo wallahi sirina busobozi. Sirina. So buli atuula naddeyo n'azinga emikono. Linda lukinajjeewo. Lwona amanya nti kyaddala. So mugenda maaso ne conversation like interrogation etandika. Yes, interrogation etandika. Neno soka nemba buuza namba 3 nze atali member wa parliament. Business kije nina ne Anita Among. Then ne bajjayo obutambi. Okay. Bali n'obutambi bwa press conference. Ngandi mukusetinga ultimatum nenjogera n'ebimu byetuteebereza nti Anita naye yeetaba mu kutulugunya abantu kubanga nagamba era nkiddamu nti twagala police oba abo aba CID quarter banoonyereze ku incidents 2. Anita mu kujja ku okwata tiketi ye NRM yavuganya mu primary
kuba MP. Yes. Yavuganya mu primary okwata ticket ye NRM. Twagala police tuyambeko enoonyereze be yavuganya nabo mu primary ye NRM bali luddawa. Balamu balema oba basindikibwa ne bava mu ggwanga lyabwe bali mu ekisayiro. Incident eyokubiri be yavuganya nabo mu kalwa kawamu because the records have it on the nomination period. During the nomination period yababaka parliament ababaka ba candidate abasukka mbasatu be banominatinga okukiikirira district mwakiikirira naye twagenda okulaba mu kaseera katono nga electoral commission yemu emulangirira ng'omuntu atali kwavuganya. Twagala kumanya yes unopposed what candidate twagala kumanya how did she become unopposed? What happened to these other candidates who had nominated? Were they threatened? Were they murdered? Or they were crippled and they could not stand more other arms never withdrawing? I have some facts and I'm here, I'm ready to help the police with the facts that I'm having. Even cases have been in courts. Cases have been in courts where some candidates were like, I've never withdrawn myself from the election. The race. The race, yeah. Yes, then question is who withdrew you? What happened? Those are the grounds. Those are the grounds that twagala banoonyerezeko. Maybe she may be first coming out to say there is no torture in the country, so that covering abamaje ne police kati nabo bamcovering mu bikolwa byakolaki. Habib, do you have facts or evidence nti abantu abavuganyako naye, some of them are in exile, some of them bali Makomera, some of them were they tortured? Excuse me, nkugambye nkisa ku police jensasula ne sente zensasu zempa misolo jange. Bwe mulimo gwayo. Yeah. Bwe bantwala era bajja n'obujulizi press conference footage yenayogera era my question was show me where it is recorded that expressing yourself, myself in a press conference is illegal. Yeah. You just show me, then I'll give in myself and you take me where banyenyamitwe. Era bakola statement ne bagana hey sijja kwogera ani yakola statement exactly. Okay. Naye omu ku ba directors yagamba Anita naye alimba. Kubanga every politician abeera public what? Asset. Era obeera nga you are liable to scrutiny to the public, by the public. Kakati press conference ng'osibisa mwana wa muntu. Wenamanyira nti alinawo ne file 15 ne bagamba nti there are over 15 files here and she is the complainant under investigations. Yes. From the CID headquarters they have over 15 more other files ng'ogyeko yange zebanoonyerezaako nga complainant muntu omu allegations ko banoonyereza oli ayogedde ku linnya lyange oli asaliikiriza ne musanze nga ayita kumpi n'ekikomera kyange. I want to tell you ndayira ntya Katonda ayantonda mbadde ku Buganda Road mu court 5 nga ntambula n'abavubuka tiimu ebadde y'abaana 5. 5 of them nga they are fellow inmates in Ruzira Maxon Bay nga abavunaana Anita Among. Abavunaana ki? Trespass. Trespass. Ntiba ewaka wa Anita omanyiwo. Si kubo. Yes. Olaba okuva ku kubo okutuuka ku kikomera kye waliwo mita wadde 3. Kati omuntu asaliikiriza ali mu kutambula mu kkubo ne bamuyoola nti trespass. Lwaki tafuna olusozi side eyo bali w'ekibuga nasaawa amakaage nasaawa n'ebikomera bye naye eggalira eyo bw'abanga atuuse mu mbeera etya abantu ekyenkaniddeawo nti ne bw'alaba atambula amweraliikirira nti alina kyagenda okukola ki mubuuzi. So wasange Ruzira abaana bayitirivu over 15 but benatambulanga nabo court
they were 5 natambula nabo kooti at least emirundi 2 bonanga nga fayiro yange bwevaako bayitabo era emboozi yali etugatta muntu omu nga gwe tukaaba so maliza conversation ekibuli ku CID headquarters yes biche ebirala bye baleeta obutambi ne mbaga nti oyo yenze kennyini ebigambo bino wabyogedde ne mbaga nabyogedde era sirina kubyejjusa era ndi mu kubala nnaku mmeka 7 n'ennaku 7 tezinaggwako nti Habibu toli ku nnaku 7 Anita agamba nti gwe komanda ayakomandinze abavubuka abatutte emiggo bakaawe era gwe komanda ayakomandinze abavubuka abatutte embizzi ku parliament ne mbagamba I'm not a fool. I don't use alcohol, I don't use cocaine, I don't use any drug. I'm sober 24/7. Nemba gamba ultimatum ya nnaku 7 ebula ku nnaku ezi 2 ng'okyali na consistent nti yes era nga nzibala ennaku 7 tezinaggwako so I could not act in any way ng'oli akyali nayo nnaku ze 2 nemba gamba mbadde nsaba mugumiikirize ennaku 2 bwe ziggwako Habibu kikyazaako just simple nemwe ebyokuddawo ne mugamba nti abuli anaakola ndi aba akoze ku lwa Habibu oba under commandship of Habibu kiba kikyamu ne bangamba okakasa abavubuka bano nze by the way n'okulaba faces z'abamu ku bali mu architect y'emiggo nazirabirawo and I can able tell you so the truth ne kusaya leero teri gwe mmanyi teri gwe mmanyi Habibu sigwe yali emabega w'abaana bano w'abavubuka banene mbawagira 10 ku 10 ku kye baakola naye sinze nabatuma okukola kye baakola era ne ku CID obyegaana so what era njagala kutegeeza nange singa nali mmanyi awali omulema nga bamutokyalinga ng'alina emiggo nandiyambya ndi togimutwalira amanye nti ekitulugunya abantu mu ggwanga weekiri so ekikolwa ky'abavubuka nkiwagira 10 ku 10 okay though kyeŋŋamba tebali under my commandership okay yes so ennaku 7 ze nali nkyali mukola ki mukubala nkyali mukubala era n'abaatwala embizzi ku parliament mbawagira 10 ku 10 weewaawo tebali under my commandship kubanga ennaku 7 nandibadde muli az'amaanyi agambe nti ennaku 7 ate nembaako kyenkola nga tezinakola ki tezinaggwako because let me tell you one thing bwe tubanga tugamba nti nno obutali bwenkanya si kirungi era tubuvumirira tubulwanyisa kati ate ffe tetusobola kubeera abeeramuzaako obutali bwenkanya oba ffe bukola when you say 7 days you have to wait for you give a gap katusoke tumulemu katono Habibu tukomewo tumanye what transpired kyagenda mu maaso ku CID ebirala biki bye baakutegeeza mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 2M6 58 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tukomyewo nate mukulika ennyo mulango wa Kamafobo tukyawuliriza of course an ordeal oba emboozi eya Habib Buwembo in the recent past oba gyevuddeko mwezi gwali gwakubye mwaka guno gwennyini. He was arrested n'atwalibwa
ku CID headquarters nga allegations eziriwo bamutegeeza nti ye y'omu ku abo abakyefuddemu koko mu kubonyaabonya oba mu kulinyirira eddembe n'okutiisatiisa eyali by then Deputy Speaker Anita Among. Tujjukire nti Habib Buwembo ono yavaayo n'avumirira era n'abanja accountability from the security agencies saako ne speaker ku bigambo bye yali ayogedde. We remember that press conference ng'asaba nti at least aveeyo yeetonde Anita Among oba Right Honorable Deputy Speaker by then nga ku statements ze yakola fena ze tujjuke obulungi bwe yali mu kikolo eggwanga olukulu ng'agamba nti zaake yagenda e Rwanda eyo twalinayo emisinde byali bya games ebyemizannyo ebigatta parliament za East Africa ez'enjawulo n'awangulira eggwanga Uganda omudaali ng'ate yali ategeezezza ensi yonna nti yatulugunyizibwa n'akubibwa n'amenyebwa naye n'adduka emisinde gy'abantu abatalina wadde bulemu n'abasinga nga ye justifying nti okutulugunya mu ggwanga tekuliiwo kyekyalobera Habib Buwembo ne banne okuvaayo bamukake yeetonde kuba yali ayisizza olugayi mu bantu abazze balinyirirwa eddembe lyabwe. Habib, yes, okyali ku CID? Yes. Bakunyumiza byonna byonna bakuleetera footage buli kimu bakikuleeta olwotegeera n'okutegeera nti kumpi fayiro ezisoba mu 15 z'abantu bebanoonyerezaako nga Anita Among agamba nti oba offensive communication ebirala biki conversation omanya otya nti kakati nembuzo aba CID kino kitebe kyensuubira kituulako abamanya amateeka njagala mumpeeyo etteeka limu bweriti lyemmenye okwogera mu mawulire ewanga nze mu kumanya okwange Anita mukozi wange mupakasi wange, she's my servant because I'm happy nze musasula ntya mu misolo gyenkola ki gyempa I'm a taxpayer and it is from the consolidated fund mwebajja omusaala okukola ki okumusasula. Therefore she is accountable to me. Whatever she does from that office she is accountable to me and absolutely. So many other Ugandans. Kati nze okuvaayo neŋŋamba nti wano owabye gwe mupakasi wange Anita Among wano owabye mbeera mu kyamu nabo nga buli omu atunuulira munne ne baŋŋamba Habib katuwuliziganye naye jipe atuwulire kyekiddako nemanya nabo bali mbuwambe bambi ne bakubira IGP afande yesa bamukubira nga woolya in the same room. We have the man Buwembo Habib is here with us. We have already arrested him. Ababuuza gye bamuwambidde ndowooza kubanga nawulire bawa reporting from Busega. We tracked him following his we tracked him by phone. Nemanya nti olukwe lwadde luki muwanvu. Then ne bamala ne baŋŋamba nti dawali mu ntebe yawali oba ogira oli then tujja kubuulira ekiddako. Bwali budde bwakumakyanga bwe nkugambye bazinzigyeko esimu bazinzigyeko sirinawo bwempuliziganya naye kati saawa around lunch time basindika omuntu ambuuze ki kyennaalya mubuuza Habib anaalya ki era n'ekyokunywa nembagambe ndeeta gye mundeeseemu omukwate bamuwe ku kyokulya ne ku kyokunywa kyayagala nembagambe nkwata gye munkuttemu nendeeta gye mundeeseemu sisobola kubeesiga kumpa kyakulya ne mukole ekintu eki mumpe essimu yange nze nkubira abantu bemanyi nti basobola okundeetera ekyokulya kubire mukazi wange ajja kundeetera ekyokulya. After all, dembe lyange, it is my constitutional right to communicate even when I'm under arrest. Therefore mukole kyemusaanidde okukola nfune ekyokulya. Naddayo n'abategeeza nti Habib agambye tajja kulya ayagala kwogera n'abantu be bamuleetera ekyokulya. Then omu ku bakulu najja n'ayogera nange nanga nti ogenda tuyamba ekintu kimu tugenda kuwa essimu yes owuliziganye n'abantu bo nga bw'oyagala naye ogenda tuyambako era ogyemu password mu ssimu yo gikuliporinge then tusobole okuaccessinga information gye twagala. Essimu yange nali ya fingerprint okuringa yoro okujja erimu by all means nga tebajja kugamba bantemeko engalo bopeninga essimu. Nembagamba nti
ekyo nja kikolanga ba lawyers bange bakola ki bali wano kubanga si buli information eri mu simu eyo nti mugirinako obuvunanyizibwa mulimu nange ebyange emboozi zange ne bakazi bange temujja zikuddawo zenjoyinga n'ebirala so ne bangamba kati bw'oba ogaanye naffe tetulina bwe tusobola kuyamba kuwuliziganya n'abantu bo simu yo gy'olina okukozesa nembaga esimu yange mmanyi gyanlocking mwe mugimpe njanlocking njogere ne famire yange ne balooya bange then ngibaddize tetwakwatagana mu ekyo temwakkanya yes kati let alone saawa nga 11 kyebava bejjululanga bategedde nti Habibu akalubye tajja kugulawo simu ye ne bajja baŋŋamba nti yogerera ku simu eyoono yogera n'abantu bo nenkubira mukyala wange nemutegeeza nenkubira lawyer nemutegeeza kati then soon after ne bajja kati ne babategeeza Habibu avunanyizibwa charge muvuna gye bamuguddeko ya offensive communication. That is how I took it nti offensive communication ya charge gye bakolaki gye banvunaana ne banvuga ne bantwala ku Jinja Road Police Station gye nasula kumacha twali tunagenda ku parade ya police ne banona ne banziza ku CID headquarters nesibawo kwawo saa zaweranga mukaaga kitundu awo tebakubuza bintu wala bate bali kiracho na kyalo awo nabali banyumya nange in a friendly manner Habibu wasuza ku Jinja Road tebakuyisiza bubi wasuza bulungi abantu babakulambuddeko bategedde nti ozze wano ekonze tebanategeera nti wano wendi era nange simanyi lwaki munzijedi ne mundeeta wano tulindira saa noyinza ogenda mu kooti konze kati mu kooti nina ba lawyers so muso okumpa essimu nenjogera ne ba lawyer bange bagenda kukolera enteekateeka tofaayo waayita eddakiika nga 5 ne bapaakinga ne bangayingira mmotoka konze tulagawa ku kooti konze siyingira mmotoka nga soogedde na ba lawyer bange tugenda ku essimu tofaayo ne bansindika ne banyingiza mmotoka essimu baagimpa ne banvuga paka ku Buganda Road Court tuka ku Buganda Road Court ndozo mulamuzi bali bogereziganyiza naye nga yatudde dda ne file agirina ku meza babanzija bampisa manju ku court ne banyingiza direct mu kuyingira then ne nasanga omulamuzi yatudde dda natandika okusoma Buwembo Habib on this very day you threatened ngane baloya wote baliwo banama no tewali you threatened the person of the right honorable deputy speaker Anita Among which are you guilty or not nembagamba sirina kimanyi simutisa tisanga kosi mukusoma basoma offensive communication nebagamba therefore we are being remanded to Luzuuse Maxon Bay for 3 weeks. Okay. That is of course mukole yamateeka first appearance ebeera mention just temugenda kuoza temugenda kusaba nagezaako okusaba bailo ne bangamba no tujja bitunulira nga okomyewo after 3 weeks like 3 weeks yeah at 3 weeks when abantu wale Luzuuse mu kugenda nembako omusirikale wa prison yangamba ne gwe kooti eyonge kuleeta kwe kuyingiza kooti ne mugamba bidimu ebyobufuzi ne mugamba yenyamba kubira ku mukazi wange ategeere nti bantu tewa Luzuuse nanyamba na communicatinga nenjogera ne mukazi wange ne mugamba kubira lawyer omutegeeze ekibaddewo naye akole application ya production warrant it was a Friday ne mugamba at least ku Monday akole production ya production warrant then basobole okundeeta tukole bail application era madam na connectinga ne lawyer ne bansangayo ku Lwokubiri ennaku z'okukyala ku Maxon Bay wakubiri wakusatu nalwako nazigadde tebakyala ku Lwokusatu ku Lwokubiri nentegeera nti bagezaako okukola application ya production warrant omulamuzi n'abagamba nti because yalina ogisayininga yes n'abagamba nti temutawaana mu mulinde lwanadda after 3 weeks then byonna bye mwagala okukola bail application tubirabe ku olwo
ekyo kyennyini kuba kulinnyirira ddembe ly'omusibe, because I have a right to apply for production warrant or for any reason. Kati naawe omulamuzi n'obeera ne right discretion granting application yange after nti obansabye bail application, you can say tetugikiriza ku ground ya BCD naye yaji banyima right yeyo. Bwe natuuka e Luzira nzigi baazigula nasanga nayo nga balinga abakodidate nze nti bannindiridde. Deputy OC wa Maxon Bay yanyaniriza Habib, welcome, feel at home. Nimugamba at home, which home now? No, you see, for us we don't know about your charges, how you are arrested, we don't know. Our mandate is just provide custody for you. Okay. Keeping you here safe, and I can assure you will be safe. You're going to be safe. Na nyingiza good enough yali amanyi ndowooza kubanga yambuza bingi ne misango gwange ne katolu bwapa nambuza omusajja yakusasula akawumbi ngenda kubuza omusajja sente yakuwa nagendere Luzira katonga ataddeyo ka application aka challenging nga agamba nti sente namusaba nyingi nemugandi yataddeyo yekubidde enduulu nti akawumbi kaki kangi ne wabande simanyi binaddirira. Naita omusirikale omulala avunanyizibwa kuba be bayita ba remands abali ku remand namugamba ono Buwembo Habib munnabyabufuzi namwanjulira Habib namutegeza description yonna Habib namuwa n'ezimu ku scenarios ali andabyemu nga nwanirira abantu naye omusajja mulungi era mbadde nsaba ogwo mutwale mumuse mu ward 4 bakulembeze ba ward 4 ba ward leader bategeeze nti bamuyise bulungi. Musajja nankulemberamu nantwala mu ward 4 era nanyanjula eri ba member ono bamuyita Buwembo Habib munnabyabufuzi era yavuganyako mu Kaluke Rubaga South honorable mumuwe akafaliso mumufunire ne kirina then mumuyise bulungi mukwatagane naye. Bwenayingira wodi yalimu abantu baali batono ekiwalito ina gwomanyeko. Yes, balinga 12 ngenda okushuka bwenti nga nina be mmanyimu wali omuvubuka bamuyita Bingi Max musajja wa Nupu nnyo bwe bamu ku baali mu social media activism wa people power. Bingi Max embozi naye ngazi naye mu bufunze bamukwata nga tetunagenda mu kaluka 221 ne kusaya leero ali Luzira akyaliyo ali Luzira. So nemubuuza ate tanze mbadde wano n'ebyokulwana sabi baja nakole kiki nti bamuvunana computer misuse bamwa charges 2 computer misuse and frauding over government revenue katenga bino bamusaka ebintu gabo oli mu kuba kati TV eno ya online kati ne bagamba nti computer misuse wa chaziza Buwembo Habib n'agamba nti Anita Among mupaka siwe, which is true kubanga nze nanyini center amusasula kati bone bachi interpreting a computer misuse then nti kati TV erina okusasula omusolo ne kati gwe togusasula bagugereke era bobo bakubulire ne okusasulira kitege. So kati bye bamusaako ngenda okulaba nga waliyo nasanga abavubuka baali babiri be nali mmanyiganye nabo ne abamu bandekayo. So mu bufunze nentandika okubeera mu before ye ward ekolanga lodge eri abo abagenda mu kooti enkeera kati bantwala ku Friday Saturday nga teri court therefore tewali mu ba lodgers mwalimu kati bagisaamu ba residents babeera between 15 ku 2 kati abasigadde ebifo ebisigadde wali wabeera open for these lodgers abagenda mu abali mu transit for next court. Kati Friday Saturday teri court, Sunday teri court, ne batandika okunyumiza life Makomera nanga nti awo no bakulese wabadoni owe bakanga bwoyagala
wegazaanya space weri ebiyigo birungi naki leba nambuzane era n'ekifo nange nendabanga si kibi nga nebabuuza awataliwo abaddooni wo wali watya ne baŋŋamba wards ziri endala zirimu ba residents wakati w'ekyenda ku 120 zo bazizimbira bameka bazizimbira capacity ya 30 inmates naye zirigendamu abantu 9 ku 12 era nali interested nnyo enkeera nengendako mu wards ezo ngenda okutuukayo wallahi nawulira ntidde balina nebasajja bebasaamu abaana gye bayita ey'ekigaali oseeno omutwe omulala nasaayo ebigere kati omulala addako omutwe nagutunuza ono nasaayo ebigere kagongo bwe weegaziyambu oti tosobola bw'osituka n'ogenda ofuuyise bodda tosobola kumanya kifo ekyo ekifo kiba kigenze ate okusanga oyimiridde wali nti sinawe nago musango opulaninga kudduka mu kkomera escape so ebyo byonna nabisangayo naye ebintu bingi bye nalaba ababeeyo tebalina mifaliso ezo gundi endala ezo nange kyempisa omufaliso si mufaliso guno gwomanyi baddira bubulangiti nga bubiri ne babugattagatta ne babugatta gwe mufaliso tolooza tuno oyogedde omufaliso nenga ye ono omusajja bulungi soyogerayo ddala nga ye bamugwidde neyinkimukaanga nti nedda sebo so bagatta obufaliso obubulangiti then ne babukolamu akafaliso kati gwe mufaliso gwe bawadde honorable kati then embeera endala eriyo nti emmere yo yakekwa bawa miiru emu bagisavinga saawa wakati w'omukaaga ekitundu n'omunaana kiba kiwedde kyekyemisana kyekyeggulu naye nga mu bantu abatalinamu mbeera ya bukulembeze nti simanyi oli katikkiro ono wodi leader simanyi dokita wodi dokita ono kirina abo bo babawa ke bayita ka block era abamu bakakwata mu ngalo bw'ati alyanga akakutte mu ngalo nga kwalina okusibira okutuusa enkya balya kimu teri kyankyanga kuba ekitalya kyemanyi nti ekitalya babawa akakopo k'obuugi yes naye kati bano abalinamu bwe bayita bwakatikkiro eri babulwanira ddala obaira musajja w'amaanyi oba n'essaati ya kitogi obaako n'enjawulo obaako ne privileges kati gwe obeera ne privileges osobola okutuukako ne mu kiyungu n'osaba emmere eyiyo era nalabako katikkiro ng'obuugi abunywera mu kadomola kalita 5 ng'akutta akadomola bw'ati ng'enye mwakola ki mwanywera n'anywa akadomola ke n'akamalawo nga mwabalala munywa mu bikopo bino nze ng'omuntu saanywa ku buugi bwabwe saalya ku mmere yaabwe nti abantu bange baali basigala bangabiriranga basigala baleeta to the extent nti n'ennaku ze natuukayo ku Friday ng'abantu bange tebanajja up to Tuesday basibe bannange oluvannyuma lw'okunnyanjula mu biti byange nabo ne bakakasa kubanga TV gye ziri buli wodi erina TV baali balaba struggle ze tulimu ati nga baleeta kesi zaabwe Habib a lot of injustices zena documenting watuuka yeri nga tenawe ofuuse mulamu kagamba ofuuse eri freedom fighter era files nina emboozi eyo nayo ndala emboozi ez'abasibe bannange olinga amaze mu kkomera emyaka 9 tagendangako mu kooti kuva lwe baamutwala ne bamugulira olugita tebaddanga muluggula olinga amaze emyaka 3 mu kkomera nga teri muntu we n'omu amanyi nti ali mu kkomera eryo ezo cases ezo zonna naziregisteringa ozina mu mutwe cases of sexual abuse ekkomera lya Maxon Bay lya abasajja bokka. If I say sexual abuse, then you understand. Yes. Ekyo sigwasoso okukiŋŋamba. Era njaga kutegeeza. There is trade for sex. Ng'oli yakkiriza nga bwe nkugamba nti ebyendya bizibu ng'oli alina privilege egenda mu jjokoni ne bamuwa akadomola k'obuugi bw'ajja akasheyalinga naye nga kye kimuteesaawo akabina ke bakayitemu. There are those cases. Kati then ne wabeerawo abo those who say I was raped, I was forced into it. So they are there. Then there are cases of diseases nga TB.
nga bwe nkugambye congestion from 90 between 90 to 120 kagongo ku kagongo. You expect that omutwe gubako ono nga ennyindo yono eri ku ono kati oli bw'aba nga alina akawuka ka TB kyangu okuspreadinga n'osanga wodi yonna balina TB. Then oli bw'aba nga alina skin rash endwadde nga oluwumu ogenda okwekanga zispreadinze nga zikutte baki bangi ebyo byonna gyebirissemu era cases zirina then ne mubeeramu kye bayita forced labor okukaka abantu okukola emirimu. Forced labor n'osanga bazze ne basoma woodi nga 2 mugenda mu faamu. Faamu yaani y'omu ku bakulu abatwala ekkomera okay. alina ennimiro ye oba ya kasooli balima pamba balima mwanyi these sunflower kati ne batwala abaana naye jjukira nkugambye nti waliyo cases obulwadde nga TB kati kubimu kubisinga okuleeta obuzibu bakwasa enkumbi otuuke wali otandika oganti mpulira ekifuba sikyasobola ng'ogenda okuddizibwa akawungeezi nga bakumenya embiriizi oba okugulu. Abantu bano bafuna treatment because I've had stories sicknesses ebintu bye musangayo mu kkomera ogenda obadde mulamu bulungi nnyo byopiikingayo birala. Do they often get sicknesses nalimu yekolanga referral hospital ya balina eddwaliro erikolanga referral hospital ya Makomera gonna aga Uganda. Naye I want to tell you my friend nze natuukayo nenfuna ssenyiga n'ekifuba ne bimpisa bubi ne ŋŋendayokko nalwala n'obulwadde obwakasikonda bwampisa bubi ne ŋŋendayokko mu ddwaliro lyabwe ne bampa panado paracetamol anzijanjaba essenyiga asijanjaba ekifuba ajanjabe ne kasikonda panado ne basaamu butabuzi nga 20. Then oyo ye Buwembo nga bakututte gwe bakwasiza agenda ayagala atambuleko naawe then n'agenda okukukolako naawe n'omubulira amannya naga you are the Buwembo Habib you are the one ne munyumyamu kati gwe bawadde tabu za 20 eza panado ojjaja besenyiga n'ekifuba ne kasikonda kati ne cases endalanga nina malaria nina arusa nina ki era ogenda okwekanga bajja na panado oluusi ne amoxicillin. Though there are some cases nti kati mulimu abaana bosanga babadde ne ania ne bamulongoosa. Okay. There are days wosanga abasawo webali neddagala nga gyeriri ne wabeerawo season nga liringa eriri off stock. So there are people who have paid witness nti najja n'obulwadde bwe buti banyambyeko. Okay. Mulimu n'abo be bajjanjabye TB n'atuuka ku stage eyo etasiiga ne bamuta nadda mu bantu ne TB we. Then mulimu n'abo abagamba nti they arrested it nalina TB then ne bampa eddagala n'awona piwale n'akola ki naggwawo. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya
oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 2M6 58 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto.